Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe n'atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeerenga ate tutambula ffenna mu mawulire genjagala okubanga nkuwa eddakiika eno yennyini ku mukutu gwa Red Zone TV. Breaking news, akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'okulonda mu ggwanga akamanyiddwa nga the Electoral Commission akakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi ono eyalangirira results ezava mu kalulu ezo ze yalangirira mu kalulu ka 2021 we twogerera oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Segirinya Muhammad abadde akiikirira abantu b'e Kawempe mu Parliament ka Kawempe North mu Parliament ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform we twogerera nga by election essaawa yonna egenda kubanga egenda maaso okusinziira ku bakulu okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda kubanga mu bbanga siddene bagenda kuba balangirira kiki ekigenda okubeera nga kiddako era essaawa yonna bannayuganda naddala abawangalira e Kawempe North Segirinya babadde akiikirira essaawa yonna bagenda kulaba ku kye bayita by election. Kakati wuliriza okusinziira ku sources nga bagamba nti Parliament emaze okubanga mu butongole ewandiika era ng'ewandiikidde si balala wabula ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda akakiiko akamanyiddwa nga the Electoral Commission Uganda Parliament mu butongole ng'eyita mu kiraaka waayo n'abalala protocol nga bw'erina okuba ng'etambula bawandiise nga bagoberera ssemateeka w'eggwanga erya Uganda nga bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga mu bbanga siddene kategeka era nga babategeeza jjukira mu maaso ssemateeka w'eggwanga erya Uganda ssemateeka agamba mu kawaayiro ndowooza ak'ekinaana mu 3 article 83 bwe mbaseerabidde eya Republic of Uganda Constitution 1995 nga bagamba a by-election shall be held within 60 days after the seat of a member of parliament has become vacant, which includes when an MP dies. Nti mu mateeka akawaayiro ak'ekinaana mu 3 constituency oba akakiiko k'ebyokulonda kayina okutegeka okulonda mu nnaku 6 gy'emyezi 2 okuva ekifo ekyo lwe kirangiriddwa nti kiri vacant. Naddala ng'omubaka oyo oba afudde oba alizayininze singa Parliament etegeeza akakiiko ako ak'ebyokulonda nti ekifo munnange ekifo ekyo kikalu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda alagira akakiiko k'ebyokulonda mu nnaku 6 okuteekateeka akalulu akagenda okuddako bajjuze ekifo ekyo. Wabula kino kirina okubeerawo nga tuli mu period egitali myezi etakka wansi wa myezi 6 tutuuke ku kalulu akagenda okuba nga kaddako. Kakati wuliriza, Parliament has written to the Electoral Commission officially notifying it about the vacant Kawempe North MP seat following the death of Muhammad Segirinya on January 9th. Parliament mu butongole ewandiise ebbaluwa officially ng'ewandiikira akakiiko k'ebyokulonda ng'ekati nga bakategeeza nti ekifo kya Kawempe North kisigadde kiri vacant oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka abadde abakiikirira amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad eyafa January ng'ennaku z'omwezi 9. Kakati akakiiko ak'ebyokulonda bamaze okubeera nga bakategeeza. Organize and conduct a by-election to fill the legislative vacuum so as the people of Kawempe North are represented in Parliament. That is the constitutional mandate. Kino ino quote yavudde mu bbaluwa eyawandiikiddwa omukulu amanyiddwa nga Adolf Mwesigye kiraaka wa Parliament yagiwandiise ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January 2025. Adolf Mwesigye ng'agamba organize and conduct a by-election muorganizinge muteeketeeke mutegeke akalulu ak'okujjuza mu bwangu obw'ekika ekya waggulu okujjuza ekifo eky'omubaka amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad bawandiikira Simon Byabakama Mujenyi. Adolf Mwesigye kiraaka wa Parliament awandiika, the notification of the Electoral Commission is in accordance with the 1995 Ugandan Constitution Article 81 Section 2 and 3 article oba article ya 81 mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda alagira bw'ati, whenever a vacancy exists in Parliament, buli wanaabangawo ekifo nga kikalu mu Parliament, the clerk to Parliament shall notify the Electoral Commission in writing within 10 days after the vacancy has occurred. Nti mu nnaku 10 obutasukka nnaku 10 ng'ekifo ekyo kifuuse vacant mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda akawaayiro ak'ekinaana kalagira nti kiraaka wa Parliament alina okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda mu nnaku ezitasukka 10 nti bannange ekifo kino kifuuse vacant abadde akiika taliiwo. And the by-election shall be held within 60 days after the vacancy has occurred.
nti era okulonda okw'okujjuza ekifo ekyo by election kuyina okuba nga kutegekebwa mu nnaku ezitasukka 6. Notwithstanding clause 2 of this article, a by-election shall not be held within 6 months before the holding of a general election of parliament. Nti singa ekifo kino kifuuka vacant nga waliyo emyezi 6 gyokka gye gisigaddeyo tutuuke mu kalulu, ekifo ekyo eyo by-election eba tejja kutegekebwa, olwo nga tulinda akalulu akalijjeno akagenda okuba nga kaddamu okulondebwa. Kakati olwo tuba tujja kulinda general election tulyoke tugende mu kalulu akabonna ekifo ekyo kibeere nga kijjuzibwa. Wabula kati we twogerera tuli mu mwezi gwa January 2025, okulonda kuliyo January 2026. Mukiba kitegeeza nti kati 2025 mwaka kumpi mulamba gwe gubulayo, era okulonda essaawa yonna kugenda kuba kutegekebwa kubanga tetuli myezi giri 6 okusinziira ku ssemateeka. Kakati we twogerera Parliament ng'eyita mu Adolf Mwesigye kiraka waayo awandiikidde akakiiko k'ebyokulonda abategeezezza ekifo kino bannange ekikalu era twetaaga by election mu speed ey'ekika ekyawaggulu, era obutasukka nnaku 6 olwaleero ziri ennaku z'omwezi 17 January 2025 obutatuuka mu mwezi gwa kusatu tujja kuba tufunye omubaka omupya agenda okuba nga addira Ssegirinya Muhammad Mbigere nga omubaka akiikirira Kawempe North constituency mu parliament, ate nga nkakasa ajja kuba ku kadi ya kibiina kya National Unity Platform. Kakati tukyagenda maaso n'okuba nga ate tukutuusako. The Electoral Commission spokesperson Mr. Julius Muchunguzi confirmed the receipt of Mr. Mwesigye's letter. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Julius Muchunguzi, amanya gate details zimarking ennyo, attention ebeere ku mannya. Julius Muchunguzi ayogerera akakiiko k'ebyokulonda akakulembererwa Simon Byabakama amaze okureceivinga ebbaluwa eyawandiikiddwa kiraka wa parliament amanyiddwa nga Adolf Mwesigye. Mu mboozi yonna njagala oteeka attention ku mannya ago, ebisigadde tujja kuba tubikugamba. Wabula nga tukyagenda maaso n'okutuusaako embeera nga bwefaanana mu bantu abajjeeyo emitwe ne balaga interest mu kusikira Honorable Ssegirinya Muhammad mu bitundu ebya Kawempe North. Kakati no be bano kuliko aba NUP oba abalowoozebwa okuba nti bandijjira ku kaadi eya NUP. Kuliko Wumalu Magala oyo nga munnakibiina kya NUP eyakamala okuba nga asibwa. Kuliko Luyimbazi Nalukola Elias Kanso Nalukola oyo ayogera alembeggerera mu mumanyi sajja w'amaanyi mu opposition, naye ebisigadde tunaabiraba oyo naye ali awo. Alex Ruswa Luwemba ono abadde omuyambi wa Ssegirinya Muhammad. Kuliko amanyiddwa nga Mr. Salif Serunkuuma ono naye ayagala kaadi era ku kibiina ekya National Unity Platform ku kifo kyekimu. Then waliyo abalala 3 nabo ba NRM mbu nabo bagamba bajja. Kuliko omukyala Juliet Namale oyagala kaadi NRM ajjava addire Ssegirinya Mbigere bannakawempe banaamulonda. Kuliko Mr. Ali Moses Jemba oyo naye aga wa NRM. Kuliko Mr. George Mutumba Onesimus ono naye wa NRM. Waliwo aba PPF, kino ekibiina kya Besigye, People's Front for Freedom, nabo bagamba tulina gwe tuleese. Bamuyita Muhammadu Mutazindwa, bano bagamba ffe gwe tuleese. Waliwo owa PPP oba People's Progressive Party baleese gwe bayita Mr. Ismail Musiitwa, baagala bonna babeere nga basikira Ssegirinya Muhammad abadde akiikirira constituency ya Kawempe North mu parliament. Weekumire ku mukutu gwa Redison TV, byonna ebinaava sayidi eyo ogenda kubanga obifu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.